Abakristaayo bakedde mu bungi okwetaba mu kusaba ku kkanisa Katwe Matazi Church. Naye Kerode bwe yawulira n'agamba nti Yokaana gwe natemako omutwe nze ye azuukidde. Akulembeddemu okubulya kwa leero nga David Kaweesa asinzidde mu Makko essula ya 6:14 nga kutambuliza ku Kabaka Kerode eyakwata Yokaana olw'okumunenya okwagala mukyala wa muganda we Filipo. Ono asoose kulaga kwemulugunya kwe ng'agamba nti kyennyamiza okuba ng'emirembe egy'edda bannaddiini baagamba nga bakulembeze ebituufu era ebiruma abantu nga kye kyasibya Yokaana, kyokka omulembe guno ate bano be basinga okuba n'akatengo ng'enjoga ya leero bw'eri. Tufune kubaweereza abagenda okutugambira ku bantu nti owange ekimala lekerawo okuwamba totulugunya naye obagamba nti bannange mutulwanirire nga bagamba nze bwe baddira n'ogamba nti musumba otugamba nti obwakabaka gye tugenda bwe businga oba bakutwale nti sooka ondeke si bwe buli. Naye Yokaana yayimirira n'ayogera amazima n'agamba Kerode nti kyokoze kikyamu. David asinzidde wano n'asaba Abakristaayo okwekwasanga Katonda mu buli kaseera nga kale singa beetantaane bamuvaako nabajja kubavaako olwo ate badde mu kwemulugunya nga n'ebyembi obusonga bwabwe ate bunafu nnyo. Embeera egenda neetunyigiriza netuteeka mu kkoona ne tulowooza nti obulamu buwedde. Olumu embeera bwetunyigiriza amaaso tugajja ku kintu ekinene ne tugazza katono nti okubeera kwa Yokaana mu kkomera si ye yali enkomerero y'obwakabaka bwa Katonda. Bwasigala bukola ki? Naye ffe abantu embeera ekunyigamu ku katono amaaso n'ogajja ku kintu ekinene n'ogazza ku ki? Kuki abantu abasaba ate nga bakozi kyokka Katonda n'atabawa? Ono agamba nti Katonda aba n'ensonga kale olumu ebyamagero bye baagala bisobola ate okukolebwa ku bantu abalala nga kale basaanye okwongera okumulaajanira. Ebyamagero bye twagala tebijja nga bwe tubyagala. Nga Yokaana ali mu kkomera ali asindika abayigiriza be babuuze Yesu oba yeye. Yesu amuddamu nti wadde ekyamagero tekiri mu bulamu bwo Yokaana, n'ebyamagero bitambula. Olwaleero ekyamagero kiyinza okuba tekiri mu bulamu bwo gwali wano naye abalala bafuna ekyamagero. Oyinza okuba si gwe mugagga ali wano naye eriyo abagaggawadde. Ono n'emitima egyeka abantu gye balina tagibuusiza maaso ng'asaba Abakristaayo okwetukuza. Embeera ne bw'eba etunyize mbasaba tuleme kujja maaso Katonda, tusigale nga tutunuulidde Katonda kubanga bino ebyensi bidibeera biggwaawo naye Katonda y'oyo ataggwaawo ate nga kye kiddukiro kyaffe kubanga ne bwe tuva wano tumanyi nti tudda gy'ali. Nga bw'agambye Dawudi tetujja mu maaso gaffe ku Katonda. Katonda oyo gwe tusinza bwe tumusaba awulira. Ekyo ky'otannafuna alina baakikoledde n'abajja kikolera. Beera n'okukkiriza, saba kakumaviiviigo osabe Katonda oyo. Nolwekyo katuyimbire tumukubire mu ngalo nga tumusaba nti taata sumulula ebyaffe, lagira nti taata sumulula ebyange.